Otieno okusika omuguwa kubadde kw'amaanyi n'ebitongole by'okwerinda era abagizi bangi bakwatiddwa abamu bafuniddeyo obuvune nga waliwo neeyaluguzeemu obulamu mu bitundu by'e Iganga. Okusinza ku nteekateeka ezaafulumizibwa akakiiko k'ebyokulonda olunaku olw'enkya akwatidde NUP bendera wa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu kanoonyeza Kira munisipaali ne Kyaddondo East. Mu Kira tusanze abakulembeze n'abawagizi bali mu nteekateeka ez'okwaniriza pulezidenti w'ekibiina kyabwe. Oyogera pulezidenti faba mulina enkya kirako balina pulezidenti enkya njagala okukunga bano Kira bonna kasakosa bweyogerere tumwaniza mu mirembe mu ssanyu kubanga enkya lunaku lukulu. Bonda bonna nsaba mujje n'Abannayuganda mwenna abasobola twegatte ku luganda luno tulage pulezidenti waffe kuŋŋaanire wano kuna Mulondo Road tutwaniriza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lw'enkya olwaleero kasiki enkya mbaga. Ab'Ekira basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ne bawabula ebitongole by'okwerinda okwewala okukozesa eryanyi nga bwe kizze kiba mu bitundu Kyagulanyi gy'ayise. Abakuumaddembe bakole empisa bagubire amateeka. Abawagizi baffe nabo nga bwe tubakubiriza bulijjo babeere n'empisa twanize pulezidenti waffe mu ssanyu. Okwaniriza mu ssanyu si musango. Mubenga ku luno mugenda kuuma mirembe ng'ate tebugenda kutabangula mirembe. Mwategedde bulungi nnyo nti omusaayi gwamaze dda okuyiika Iganga era mwalabye omwana wa Uganda Misa Kingalugenze Mukama muwumuze mirembe. Naye mumanyi bulungi we twogera essaawa eno tulina n'abantu bangi bali ku bitanda mukube emirembe nga ffe we tusaba banna Wakiso bonna bonna. Bano balambuludde ku nteekateeka nga bwe zigenda okubeera olunaku olw'enkya. N'aba rale yaffe agenda kwogerako ne bannakira mu division eya Bweyogerere ku luguudo lwe bayita Namulondo ekakajjaawo wagenda okubeera tumuwulirize nga bannakira nange megatako bakuwonga nti ssaawa zigenda okuwera ennya nga twajjuzaawo dda ajja kuyingira nga ayita ku luguudo olwo olwoyinza okuyita Kireka kyali Wajjala Road. Buli omu alina ekivuga ajje nakyo naye ng'ekisinga byonna enneeyisa yaffe nga bwe tutera okubeera ab'emirembe tubeere ba mirembe bali mu bamanya abasajja bo batwesonsaako bwesonsa. Y'omu Kyaddondo East nayo tusanze bateekateeka era eno okuyisa ebivulu kwatandise dda. People power. Omubaka wa Kyaddondo East Muwaddanku Nnyingi naye tayawukanye ne banne ku nsonga y'okulabula ab'ebyokwerinda obuteetantala kukozesa lyanyi. Poliisi lusubira kukoma eri ku Kale, twagala babuuza ku basibani bannyabo mwasuze mutya mugamba mutya amakyago olunaku olwaleero obadde okimanyi nti leero lumu Desemba. Ekyo nno kyebalize Mukama Katonda. Bukyanga omwaka gutandika paka wano we tutuuse bangi bagenze. Naye obanga gw'okyali mulamu ekyo sooka okimwebaliza ate oyongera okubanga ate omusaba okwongera obulamu ate olemeko kookonyezebwa ku mwaka guno nga guggwako ogumalireko ddala ate byongera obanga bikutambulira bulungi. Kale ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi gwa Desemba 2025 naye tulinganga abatandise okuba nga tumufundikira kitegeeza kati countdown zitandise okuba nga zibala buli luvaawo tuba tugenze mu ebula. So bwe bityo buno bwe biti amakyago olunaku olwaleero kwaniriza ku program Sumulula yonna gy'osinzira okuba nga atotulaba webula okuba nga atotwegasseeko kasazula ssaawa emu paka ssaawa 3 eza buli ku makya Monday paka Friday tuba tujja okusobola okuzuukusa okuzzaamu amaanyi n'okujjukiza ku ebyo by'olina okuba nga ate otegeera ssaako n'okutegeeza ate amawulire agatambula agagenda okubawo n'agabaddewo ate n'otandika olunaku ng'oli mumanyi. Twebaza bannaffe abatabula prepare services batuteekamu ssente era nga basangibwa Wunansana ku stage ey'okumasitoowa. Bakutegeeza nno gwe yasobodde okugendayo ku weekend n'osobola okuba nga ate ogula ku poloti webale nnyo weebalire ddala kakati genda osobole okuba nga weekubiriza poloti eyo ogimaleyo naawe eyamazeeyo kakati poloti yo engeri gye wagimazeeyo mu ssente zo bannaye muyiga okweragira mu bintu byammwe genda ogikubeko ssengenge baako kyokolera mu ttaka lyo ate ne abagira bagambe nti omuntu yaguzeewo osobola n'okuzimbamuko kayumba. Kale ndina epeni wano okusobola okuba nga ate olunaku lutambulira ddala nga lulina okutandika wasuze otya? Nasuze bulungi wasuze otya? Gyendi buli bwe tutuuka mu November ne bagamba tusumulule omanya kakafaananyi ababa white we wish you were Mary ne baga tusumulule
kati tukkirizibwa obuyimba butandike obuyimba butandike fe waffe ku station batimbye edda yene yabitimbye wabitimbye mu kiro yeno wenteekateeka ya terefayina ate okisusiza nnyo toyingiddeko mu lukuubo mulimu buno obukolawe buti kiseeyo baleese bino ebintu byabajjajja ebyo ebizungu kireebeeta bwe kiti yenne yakikoze weebale krisimansi ekedde ewamwe baba tebatimbye Christmas jangu ku masengere tugenda kukkiriza okuba ekifaananyi ne mu December bati bakedde kisaawa yeeyo abantu batandika mu November ennyimba zatandika dda ate linda ekizindalo ky'okukkuba banga ayisaba bantandise nga 15 ate ne nasanze awo emundeeba awo batandise dda okutunda bu Christmas tree n'ennyimba za Christmas zatandise dda kati Christmas tree kati tennalinnya mu 15 zoyogerako zijja kuba zirinnye negigula ogitereke tuba tulina otandika okutimba tweteeketeeke so tuyingidde omwezi gwa fire bongo lirutaaya mu Christmas ate tutandika ne World AIDS tugenda okubawako update mu maaso awo so gamba nekimu nekirala tuyingidde omwezi gwe batatugambako all bad decisions anti omwaka ogutambuza emyezi 10 kyogamba mbu byotatuukiriza mu myezi 11 oya bitukiriza mu December byakusenteza abantu bali mu kufa kiro na misana yonna gyosinzire as long as you're safe sagala tutuke ku World AIDS Day nga leero ati nga naye tukujjukira bannaye lwaki oba ofuna sirimu ku World AIDS wati ogenda okwekebera mu bantu bonna mu record nawe n'oyingira nga amasasi gasuze gavuga n'ofuluma ne bakukuba essasi tukusaasira nti bannange kibi yafudde ne tugamba amasasi yabadde tagawulira kibi nnyo bannange ate abagenda ogezesa leero nsofuna akawuka oba sisobola n'okebezesa amaaso kibi bannaye tugenda kujjawaawo naye kale bane n'okubwatula koodi yaffe eri *238 *238 koodi yaffe gye tukozesa okusobola okuba nga ate obwatula bingo tomanya osobola okubeera namukisa genda okuba nga atafuna ku ssente nga tutandika wiiki ate osobola okuba nga obaamuko ne ku ssente kale tugenda kutandika ate okulaba ebiki ebingi ebibaddewo mu weekend ensonga ya bululu nnyo kaakati ekiri mu mambuka kitokota si kisaanikire